Kwaniriza ku mukutu guno, leero tugenda kugera olugero lw'ennyonyi muzinge. Awo lwatuuka ku kyalo ekimu, kwaliko omusajja ne mukazi we n'omwana waabwe ow'obuwala nga wa myaka 10. Olwali olwo enjala n'amuwadde akatebe n'egwa ku kyalo ekyo. Mu biseera ebyo jjajja w'omwana azaala taata we naye baali babeera naye mu kitundu kye kimu. Era yali asula mu nnyumba nga yeesuliridde katono ku bo we baali babeera. Omusajja oyo ne mukyala we baalina ennyonyi yaabwe eyabawanga ekyokulya mu biseera by'enjala. Era ennyonyi eyo yali nnyonyi muzinge. Ennyonyi yabiikanga amagi ge baalyanga agaabasobozesanga okuwangaala mu biseera ebyo ne batafa njala. Omusajja ono ne mukazi we bwe baalabanga ng'ennyonyi eno erina omugaso, ennyonyi baagyagala nnyo era baagikuumanga butiribiri olw'omugaso gwayo. Y'ensonga eyabaviirako okugisaanikiriranga mu bibbo ebinene era ng'okubiika emmere baamalanga kukoona ku bibbo era kino kyakolebwanga abantu bakulu bokka, maama, taata oba jjajja. Olwali olwo akaana kaalaba kitaawe waako alina by'akwasaganya nga ne maama waako naye alina by'akwasaganya ebimututte ebirowoozo, nga jjajja waako ali ku mmindi ye ey'ataaba anywa, ne kebbirira ne kagenda kakube ku kibbo kalabe oba nako kanaafuna amagi ng'abakulu bwe bakola. Kaate bwe kaatuuka kaasaanukula ku kibbo era ennyonyi muzinge n'ebuuka n'egenda. Bwe kaalaba biri bityo ne kadduka ne kagenda ewa kitaawe waako ne kamugamba nti, "Taata, ennyonyi egenze." Taata waako ebyo olwamugwa mu matu n'akakuba ensaamu ku mutwe. Bwe kaagenda ewa maama waako ne kamugamba nti ennyonyi egenze naye n'akakuba mu mugongo ate jjajja waako yakakuba mmindi ku nnyindo. Bano oluvannyuma baakalagira kagende kanone ennyonyi gye yalaze kagikomyewo era nako kye kaakola. Kaagendanga kakaaba era buli yakasanganga ng'akabuuza nti, "Mwana gwe okaabira ki era ogenda wa?" Nga ko kayimba nti, "Ngenda kulaba nnyonyi muzinge, kitange nankuba nankubira ennyonyi muzinge, maama nankuba nankubira ennyonyi muzinge, ne jjajja nankuba nankubira ennyonyi muzinge." Omwana yagenda bw'atyo ng'akaaba era nga buli amubuuza amuyimbiramu amuddamu bw'ayimba. N'agenda ng'anoonya ennyonyi muzinge naye ng'agiraba. Yagenda anoonya era teyadda. N'abulira eyo nange awo we nnalabira. Olugero lw'olwaleero lukwata ku musajja eyasoberwa eka ne mu kibira. Awo olwatuuka nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we. Naye newankubadde omusajja ono yali awasizza esigalamu akattoma era yalina embaliga nga taggwa kulookeera buli mukazi eyamusalanga mu maaso ate nga tasoosola mufumbo n'atali. Omusajja ono yali musalamala era ng'ebiseera bye ebisinga eby'emisana abimalira mu kibira. Olunaku lumu omusajja ono aba ali mu kibira agenda okukyuka nga waliwo omuwala omulungi ennyo eyalina ensuwa eyali afukamidde okumulamusaako. Olw'obulungi bw'omuwala, omusajja yamira amangota nga yenna asekereza era yasemberera omuwala n'amubuuza nti, "Baani abo ab'ekyejo bakalittima abayinza okutuma omuwala omulungi nga ggwe ku luzzi obw'omu mu ttuntu lino? Badde nteesa nti nkuwerekereko nkusenera amazzi era nkutikke n'okukutikka. Ate nkutikkire ki? Nze kennyini bw'onooba okkiriza nze ensuwa ngenda kugyetikka ngituuse ewammwe." Omusajja ono yawanvuya emboozi n'ayatulira omuwala nga bwe yali amwegombye era nga yalina ekigendererwa eky'okumuwasa. Nga yenna asekereza yagamba omuwala nti bw'akkiriza okumufumbirwa buli ky'ayagala ku nsi alikimuwa. Omuwala wano yasoomooza omusajja nti kale layira bw'oba buli kye ndisaba olikimpa. Omusajja nga tasoose na kufumiitiriza yalayira nti, "Ndayira okufiira mu kitooke kya gonja nga n'okuba butonnyerera ne bw'olinsaba ensi n'eggulu ngenda kubikuwa."
era bwe mba nnimba eggulu lijje linkube wano kati. Omusajja ng'amaze okulayira, omuwala yamubuulira ekyama kye nti mu butuufu wadde tekyali kyangu kumanya naye teyalina mabeere. Omuwala yagamba omusajja nti nsaba onfunire amabeere tugatwale ew'omuganga agampangeko ndyoke nkufumbirwe. Omusajja ono yagamba omuwala amulindeko adduke eka amuleetera amabeere era yadduka zambwa okutuuka awaka. Yasanga mukyala we afumba n'amugwira mu bukambwe obuyitirivu n'amusalako amabeere. Olwamala okukola ekyo n'adduka n'addayo mu kibira we yali alese omuwala Nnalulungi amuwe amabeere ge yali asaze ku mukyala we. Wabula omusajja ono agenda okutuuka we yalese omuwala nga taliiwo. Yakoowoola n'anoonya mu kibira wonna naye ng'omuwala talabikako. Omusajja ono yaddamu ak'obuntu n'alowooza ku mukazi we, kwe kudduka addeyo amuddize amabeere era amutwale ku muganga amujjanjabe. Wabula agenda okutuuka ewaka yasanga omukyala yafudde olw'omusaayi omungi ogwamuvaamu. Omusajja yatema omulango ogwaleeta abeebule n'ebweya. Fudde ennyabo binsobedde eka ne mu kibira. Abantu baakuŋŋaana okudduukirira Emiranga. Bwe baategeera ekyali kibaddewo baamukwata ne bamusiba ku miguwa, emikono ne bagizza gitaliira ntongo ne bamukunguza okumutwala ewaasibirwa ng'abatemu ne bakkondo. Omu ku badduukirira enduulu yabuulira abaaliwo nti omusajja oyo yali asisinkanye omusambwa gw'omu kibira ekyo gwali gutambulira mu kifaananyi ky'omuwala omulungi era nga guno gwe gwamulimba okutuuka okutemula mukazi we. Naleka biri bityo nange ne nkwata eridda ewaffe era awo we nalabira. Kwaniriza ku mukutu guno, olwaleero tugenda kugera olugero olukwata ku baana abava mu ntula. Awo lwatuuka ku kyalo ekimu nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we era nga babeerawo mu mukwano muyitirivu. Ababiri bano baali bombi babumbi era bambi baabeerawo nga bakola omulimu gwabwe mu mukwano. Eky'ennaku abafumbo bano baamala emyaka mingi nga bali bombi kyokka nga tebalina mwana. Nga wayise ekiseera nga balaba tewali kikyukako, baasalawo okugenda ku basawo b'ekinnansi era beetambulira okutuusa lwe baafuna omusawo eyabawonya. Yabagamba nti okuwona obugumba yalina okubawa eddagala naye nga lya mu ntula. Baalina okusimba entula n'oluvannyuma mukyala afune olubuto. Eddagala baalitwala era ne balikozesa nga bwe baalagirirwa. Waayita akaseera katono omukazi n'afuna olubuto. Bwe yatuuka okuzaala yakubawo abaana 4, abalenzi 2 n'abawala 2. Abafumbo bano baasanyuka nnyo nga bafunye ezzadde, n'abeekyala ababayisangamu amaaso n'emimwa baatandika okubawa ekitiibwa. Olw'okuba abaana baanoonya banoonye baabakuza ettigi era tebaagambwangako wadde okubonerezebwa ate nga baalina eddalu lingi. Lumu bazadde baabwe baali bagenda mu lumbe olwali ku nkomerero y'ekyalo ne baleka nga baanise ensuwa ezitannayokebwa era ne bakuutira abaana nti bwe balaba enkuba ejja nga baziggyayo zireme kutoba. Abaana baasuubiza okukola ng'abazadde bwe baali babalagidde era abazadde olwakwata erigenda mu lumbe abaana ne badda mu kuzannya. Omuzannyo gwabanyumira nnyo era n'embeera y'obudde tebaagiraba ng'ekyuka. Enkuba okutandika okubindabinda, kuba bwe yatandika okutonnya abaana badduka buddusi ne bayingira mu nju era ensuwa baazireka wabweru. Abazadde bagenda okukomawo awaka kyababuukako ng'ensuwa ze baali balese mu luggya zaatobye n'okubumbulukuka nga zibumbulukuse. Obulagajjavu bw'abaana bwabanyiiza nnyo era ne batandika okubayombesa. Taata w'abaana ye yasooka n'abuuza nti muli baana ki mmwe abalese emyali gyange gye nzijamu ejjamba mu nkuba ne gibumbulukuka? Kozzi temwali baana mwali ntula. Olw'obusungu maama naye yayongereza okwo era nakkaatiriza nti ddala abaana tebaali baana ddala wabula zaali ntula kyezaava zibeera n'emputtu era nga teziwuliriza bazadde baazo. Abaana baawuniikirira kubanga baali tebakiwulirangako nti baava mu ntula kufuuka abaana. Mu nnaku ey'ekitalo baatambula ne bagenda mu lusuku ewaali omutula. Olwo ne batandika okuyimba nga bwe bagwetooloola nti
kitaffe agambye atya titwali baana atwali ntula ne maama agambye atya titwali baana atwali ntula. Bwe batyo bwe baagenda nga bayimba nga bwe beetooloola omutulo okutuusa lwe gwabamira ne babuliramu. Abazadde obusungu bwe bwabaggwaako ne bafuluma enju banoonya abaana baabwe kyokka tebaabalabako. Baanoonya buli wamu naye abaana ne bababula. Bwe batyo ne baddamu okuba nga tebalina baana. Mu nnaku ey'ekitalo baatambulanga ku kyalo nga tebayala n'abantu ne baddamu okubayisaamu amaaso. Obulamu bwabwe obusigadde baabumalira mu kwejjusa lwaki tebaafuga busungu bwabwe nange awo we nnalabira. Leero tugenda kugera olugero olukwata ku Wampisi eyali tasalawo. Awo olwatuuka nga Wampisi alina mikwano gye babiri, Wango ne Wampologoma, era abasatu bano baabeeranga ku byalo bya njawulo. Wampisi yali abeera mu kibira ku kyalo ekiyitibwa Kimbuulidde, Wango ng'abeera mu kibira ku kyalo ekiyitibwa Kimbuunikidde, ate nga Wampologoma abeera mu kibira ku kyalo ekiyitibwa Kintadde. Mu butonde bwa Wampisi amanyikiddwa wa maddu era ayagala nnyo okulya kyokka ate mutiitiizi nnyo era tamanyi kukola kusalawo kwenkomeredde ate nga n'obukulembeze bwamulema. Buli ku makya Wampisi yakeeranga Kinvuunikidde ewa Wango oba Kintadde ewa Wampologoma okufuna ak'okuzza eri omumwa. Olunaku lumu Wampisi yafuna amawulire nti Wango yali asse enswa mpitirivu kyokka ate mu kiseera kye kimu n'awulira nti Wampologoma nti yali akomyewo ku muyiggo gye yali agenze era yali asse enjovu era ng'ennyama eri ewuwe mu kaseera ako yali mpitirivu. Wampisi yessa mu ddene kyokka muli n'alemererwa okusalawo awatuufu w'abaalaga. Yasooka n'adduka nga muli agamba nti kagende ewa Wango gye baali basse enswa era olugendo n'alutandikako n'atambulirako ddala akabanga akawera. Wabula bwe yalowooza ku nnyama y'enjovu n'obuwomi bwayo eby'okugenda ewa Wango n'abivaako n'adduka okusanga ekyali ewa Wampologoma waakiri enswa zisubwe alye ku nnyama. Ono yasaayirira engero okudda gye yali avudde asobole okutuuka ku kkubo eridda ewa Wampologoma. Kyokka ab'olugendo alutambulidde akabanga akawera n'atandika okufumitiza obuwomi bw'enswa. Kwe kwekyusa n'addayo ate gye yali avudde nga muli agamba nti kangende ndye enswa ennyama ngyesonyiwe. Bwe yasalawo okugenda okulya enswa omutima ate gwasigala gululunkanira mu nnyama anti abaana atera okutuuka ewa Wango ate ne yeekyusa omulundi gumu nga bw'agamba nti enswa teziyinza kunsubya nnyama kankyuke ngende ewa Wampologoma si kanswa. Ekyusa obuufu era n'akwata eridda ewa Wampologoma kyokka abaana atera okutuuka n'ajjukira nti enswa tezibuuka buli kaseera era zirina ebiro byazo nga n'olw'ensonga eyo ayinza okulwawo okuddamu okuzirabako ate ng'ennyama essaawa yonna ayigga asobola okugifuna. Mu bwangu obw'ekitalo yasalawo akwate eridda ewa Wango era ku luno yadduka zambu okusobola okutuuka nga tebunnaba kuziba. Wampisi yazunganga bw'atyo mu kkubo obudde ne butuuka n'okuziba ng'alemeddwa okusalawo ku nnyama n'enswa kye yali asobola okwerekereza. Okusinziira ku maanyi ge yakozesanga okudda muno na muli ate ng'ali talina ke yaatadde mu lubuto, abazirakisa baamusanga agudde ku kkubo nga n'agamuzza eka gabuze. Naleka ensero zimusitula okumuzza ewuwe nange awo we nnalabira. Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Olwatuuka. Leero tugenda kugera olugero lwa Wankima ne Waggoonya. Awo olwatuuka nga wabaawo ab'omukwano babiri, Waggoonya ne Wankima. Waggoonya yali yeebeerera eyo mu mazzi ate nga ye Wankima yeebeerera waggulu ku muti. Ababiri bano omukwano gwali gubasaza mu kabu era lyabanga ssanyu jjereere buli lwe baasinkananga anti Wankima yateranga okunyonyezaamu ku munywanyi we Waggoonya agaliba enjole amazina agaasanyusanga ennyo Waggoonya. Lwali lumu nga mukazi wa Waggoonya alwala olumba olukambwe era luno lwasuzanga Waggoonya ng'akukunadde. Waggoonya yanoonya eddagala naye nga buli lyafuna omukazi ayongera kuba bubi era yalaba byeyongera kutabuka n'asalawo okugenda ku mulubaale. Bwe yatuukayo omuganga yamugamba nti mukazi wajja kuwona naye eddagala lye ngenda okukola ndikolera mu mutima gwa nkima. Olina okukozesa obwangu okuleeta omutima gw'enkima kuba bw'onaalwawo mukyala we yandigenda ennyindo gye zirembekera mukoka. Olwawulira bino nga Waggoonya bimusobera nga yeebuuza eky'okukola nga takiraba.
kulowooza ennyo yajjukira nti alina munywanyi we Wankima era kye yakola kwe kugenda okusalira Wankima amagezi asobole okufuna omutima gwe. Waggoonya yagenda ku lukalu asisinkane Wakayima era bwe yamusisinkana yamusendasenda amutwaleko mu maka ge wansi mu mazzi, anti nga bukyanga basisinkana Wankima yali talinnyangako mu mazzi kyokka ate nga Waggoonya yamukyaliranga ku lukalu newankubadde nga ye teyalinnyanga muti. Wankima teyagaana naye yabuuza munne nti nze atamanyi kuwuga nnaasobola ntya okutuuka mu maka go. Ko Waggoonya nti ekyo kyangu nnyo, nja kuteeka ku mugongo gwange nkutwale. Akaseera akalagaane tekaalwa nga Wankima yeebereka ku mugongo gwa Waggoonya nga bejjawo. Wankima amazzi gaamunyumira era baagendanga anyumiza mukwano gwe obuboozi obw'enjawulo kyokka nga ye mukwano gwe asirise bwecce. Bwe baatuuka ebuziba mu nnyanja, Waggoonya kwe kubotolera munne ekyama nga bw'alina omukazi omulwadde ate ng'eddagala erigenda okumuwonya omuganga yamugambye bw'akulikolera mu mutima gwa Wankima. Wankima bwe yawulira bino ebigambo byamuggwako ne yeewuunya ensi n'emikwano era yalaba ng'ensi emufundiridde. Naye abaakyali mu nkuyanja y'ebirowoozo munne n'amugamba nti obudde sirina, kankuggyemu kati omutima ngutwalire omusawo. Wankima kwe kumuddamu nti lwaki tewaŋŋambiddewo ngonzija waka? Nze omutima ogwange siyita nagwo, nguleka mu muti. Olowooza singa twali tutambula n'emitima gyaffe tutyo, ffe ba Wankima olowooza singa tukyalinawo n'akamu? Ng'abagyagala be bangi. Omutima gwange sigulina, nagulese mu muti waggulu. Waggoonya olwawulira bino kwe kubuuza, kaakati tukoze tutya? Ko Wankima nti ekyokukola kyangu nnyo, nzizaayo ku lukalu ŋŋende mu muti nkuwa omutima gw'oyagala. Olwawulira bino nga Waggoonya asala mazzi kudda ku lukalu. Wankima olwamutuusa ku lukalu yassa ekikkoowe n'afubutuka n'alinnya mangu omuti. Olwatuuka waggulu ng'atandika kuvuma abadde munywanyi we nti naye Waggoonya ng'oli musiru nnyo, wali olabyeko atereka omutima mu muti, nkuwonya obadde oyagala kunzita, genda otte ab'ewammwe. Waggoonya olwawulira bino ne bimusobera ne yejjusa ensonga lwaki teyattidde Wakayima wakati mu mazzi. Naleka omukwano gw'ababiri bano gusasisse nga ne mukyala Waggoonya agenda kufa nange awo we nnalabira.